Era nateekebwa ku muvumu gw'emmundu abaana bange bamenyibwako omukono mu nasula mu nsikolo ekyo era nali nsazeewo ne ngamba nzije independent nga bwe nali naye baali bannamukono ne munsaba era ebizibu nali mbagamba nti bintiisa era ne bingwako n'olw'ensonga eyo nkomawo nga ngenda kwesimbawo nga Ssenyonga Andrew obubaka bwa Parliament obawanya emikono tukuume emirembe tetuvuma abantu ne tubeera objective ku ekyo manyi nti Katonda alina ekigendero ekirungi gye tuli Mukama bw'omusi yange naye yali yeesibye obubaka bwa Parliament obwa Mukono district era nga baali bagatta obululu bwe yali awangula kati nze ne muleetera ebizibu kyenva mbeera nga nsaba mu kaseera kano okugamba nti peace nga bwe wasalawo sijja kufiirira sijja kukuvaamu nja kutambula wamu naawe tugenda kutambulira wamu era nja kusaba nti essaawa bw'etuuka kigambo kimu Katonda Bishop Pastor Kayanja mwana watunze ngabye badde ngabye Pastor Kayanja obuweereza bwange buli awo busanyusa emmeeme yange naye ndwala omusango okwebaza nti omuntu eyampa ku ttaka mu famire yange yali Pastor Kayanja yampa plooti y'ettaka yagiwa mwana wange olunaku olwaleero Pastor nange njagala nkuddize nga nziriza nange mbadde nsaba bw'otuuse mu level esimba emiti Pastor ennaku zino nange mbadde nasalawo kugenda kusimba kibira ye nange naye ettaka ly'ekibira lyennafuna nga ofa ya myaka 5 mbadde nsaba okkirize nkwateko ekazi 2 nziwe ekyaki biri katosaawa okwebaza kwange kwesobola okuwaayo olwa Katonda byankoledde mu bulamu bwange olunaku olwaleero njigulibwe Pastor Nyanzi ajajji bankwasiza Pastor wange yajja ogikwasa Bishop wa Kyamaggwa mugiringa byanyize mu basumba abo nga bwe njogedde kwebaza kwange kwe nnina olunaku olwaleero nga nziriza ekyaki agala tukkirize ku lwa famire yange yatukkiriza Maria nkwaddeko ekazi 5 Monna Olongo nkwaddeko ekazi 5 leero zenga babagambye nti n'obudde butono n'abalala wenna okugenda naye Ssebo Andrew webale nnyo omukolo guno webale ddala tukwagaliza buwanguzi ffenna tuli ku ssaawa Andrew oye bisabeewo abeegoma gye muli abeegoma mutulaba wetuli bawo ko mukalulu akakamyufu akamukono district kitwalonde ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu ekyotayimu by'omukyala era owa district eno eya Mukono ensonga lwaki nzize okwebalizaako Ssenyonga nga bwe mumulaba mu mbeera gy'alimu Ssenyonga yali mulamu naye Ssenyonga yakubibwa naye twali tetumanyi nti mulamu n'okuba
kuba lwaki tetumanyi nti Ssenyonga Ttangulu naye bwe tumulaba nga waakiri asobola okwogera nga waakiri yadakyali mu kagaali twebaza Katonda jala kwebaza Katonda nti Ssenyonga tatidde era asigadde naki n'omwoyo gw'okwagala okuweereza abantu ekyo nakyo tukyebaliza Katonda ne bajja okumusabira kiragira ddala nti muntu asaana okukiikirira ekitundu kino era n'abeerako kyasakira abantu esente ziyinza okuba nga zaabaddeyo nze engeri gyesibadde na kifo kyonna saasobodde okugendayo saazirabye naye esente twazirabalaba dda abantu wawa sente nga tebakwagala tebakakuwa nze ngendera ku bantu era sirina sente nga bwolaba nti ndi mwana mulugina ate okujjako nga bakikola kati tebagenda kuyiwamu sente ne bwe nali flag bearer nze ndaba sente tebazikuwa bakuwa okusaawa esembayo so mwe temutya nze wendi sente n'ezitali sente amaanyi gange ge bantu genina era gentambulirako nekyokubeera independent si kibi ate kati kyanyambye kubanga kati abadp mbasaba abanuku mbasaba nga bwe nali mbakolera edda nga sibasosola kati ndi wadde okubasaba akalulu era nkabasaba nga mbagamba banange ne bwolaba posita yange yonna kati erina kalasi zonna NRM zinagivaamu ne dp bantu bange ne banuupu bantu bange so nze kyankoledde baleke ffe katugende lindiridde okutwala eggombolola eno ennungi ey'eggoma eggombolola engagga Goma division. Olunaku lwaleero lukulu nnyo mu bulamu bw'abantu bonna abali wano. One, twebaza Katonda olw'obulamu bwa Andrew Ssenyonga munnaffe yali yeesimbyewo bwa Honorable Member of Parliament bwa Mukono Municipality. Ekyomukisa omubi ne bitagenda bulungi n'akubibwa n'afuna obuvune obw'amaanyi ddala naye twebaza Katonda nti nno yasobola okumubeezaawo era waali mulamu era tukakasizza nti era akyayagala okwesimbawo ku ggombolola eno ennungi ey'eggoma ya Mukono Municipality. So twebaza Katonda nti ayogedde nti ajja ne munne Peace Kusaasira abaddewo bonna beeyise ttiimu ssaawa naye wakati mu byonna Andrew alinda tribunal ewe ensala yaayo kuba paka lwaleero tetugifunanga so tukyalinda ensala batubuulire ani Honorable Member of Parliament atutte tiketi yaffe eya NRM so gwe tukyalinda so bwe tunamala omufuna tujja mmanyaani gwe tusobola okukola ki so ndowooza ffe n'abali wano tukkiriza nti bonna Mukono Municipality tukyalina basaawa tetunafuna muntu akwata tiketi yaffe eya kaadi ya NRM. Eyo nno nsonga nkulu nnyo eri abakulembeze abatulaba n'abatuwulira kuviira ddala ku ssentebe waffe ow'ekibiina President Yoweri Kaguta Museveni. Era tusaba wabeerewo obwenkanya mu nsala ate wabeerewo n'okutegeezebwa kw'abantu ani mukulembeze omutuufu abantu gwe baba bateekako nga ssentebe waffe nga Honorable Member of Parliament akutte flaga ya NRM. Saba badde Kololo nafunye omukisa